Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga abadde mu kibuga Tooro n'ekitundu kya Tooro okutwaliza awamu ng'anoonya obuwagizi bw'okuvuganya ku ky'obumyuka bwa ssentebe w'okubiri ng'omukyala mu kibiina ky'NRM. Ono akalulu akanoonyereza ku leediyo ya Voice of Tooro. Ono ayogedde ku bintu by'akoze okuli okutuusa eddoboozi ly'abantu eri bekikwatako omuli n'ezo lwe yakyalako ettooro. Emu ku nsonga ze bansaba nti balina okufuna ababakiikirira mu Parliament, balina ababakiikirira mu kyalo ne mu District Council ne mu Parliament ate kyebalira. Kuno ayongeddeko okukyusa mu kulonda kw'abakyala. Okutandika n'okulonda kuno okujja twakyusa Local Government Act. Edda nga abakyala ab'omu magombolola bakiikirira amagombolola 2 oba 3. Omusajja akiikirira egombola limu. Kati nga kibaleetera okalubirizibwa okusobola okukola emirimu ekyo. Kati nga nkozesa entebe yange n'obuyinza bwange twakikyusa era etteeka lye twamala okuyisa eririnda omukono gwa President. Kati okulonda kuno buli mukyala ajja kuwenda egombola limu. Kadaga agamba nti alwaniridde n'ekyokumalawo okukomola abakyala. Maze emyaka 23 nga ndi ku campaign okumalawo okukomola abakazi mu Uganda muno. Mu districts eza Karamoja, districts z'Ebbeyi. Ayo kutondawo district empya saako ne konsitituency, Kadaga omusanga gutadde ku bannayuganda abatakoma kupeeka president bintu bino. When the president comes here, you are there in your memorandum. Your Excellency, we need a new district. For us, we are very far. etc. So what does the president do? He goes to the cabinet. When the cabinet agrees, then they bring it to Parliament. Parliament is the last place. All these that are happening, you are the people who asked for them. Ono avumiridde n'ekyokutulugunya abavuganya gavumenti ne bannayuganda okutwaliza awamu. You have also heard me complain about the harassment of people of Uganda, about violation of human rights. I've spoken about them. I'm very, very vocal. Omubaka omukyalo wa Kabalole Silvia Lwabogo asabye Kadaga ajjukiza abakulu mu NRM ng'ofiisi z'ekibiina mu disitulikiti eno bwe zifaanana obubi. Iwe nka member wa seki otugambirira yoga ito tuleme contributinga kuonka hapate kandi ofisi zaitu ma district zikasigara nziswara kandi nziswaza NRM party. Wadde poliisi evuddeyo neetegeeza nga abawagizi b'abeesimbyewo bwe batalina kukuŋŋaanira ku mikutu gy'amawulire kubawa obuwagizi nga bayingira oba okuvaayo, waliwo abakuŋŋaanidde wabweru wa leediyo okusiibula Kadaga.